ne bannayuganda ffenna abakubye akalulu nti okutwaliza awamu akalulu twakayiseemu mu mirembe naye balugera dda nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Waliwo obumulumulu obwabaddewo bambi ate kano si kamulumulu. Waliwo obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa nga abantu abamu okulumba abakozi ba Electoral Commission bwe babadde bagatta ebyavudde mu kulonda mu polling stations ez'enjawulo ne baagala babatuuseeko obuvune oba balemese okulangirira abo abayiseemu nga kye twalabye e Kololo. Ebikolwa ng'ebyo bimenya amateeka era tubivumirira. Nkubira poliisi omulanga n'omuwaabi wa gavumenti abantu abo bwe baba nti okutuusa kati tebanakwatibwa bakwatibwe bavunaanibwe. Obuuma oba tubuyite mu Luganda buno obuuma bukalimagezi bwalemereddwa tebwakoze. Abalonzi bakedde okugenda mu bifo eby'enjawulo mwe basuulira obululu naye twakandiriziddwa nnyo ng'ebyuma biganya okukola okutuusa wayiseewo kumpi ssaawa nga 3 ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwe yafulumiza ebiragiro nti tukozese regisita eya bulijjo nga bweri. Naye twasobodde okulonda ffenna abalonze nga tebanakuwa ka ballot paper bakebedde olukalala lw'abalonzi ng'erinnya ly'omulonzi kweriri bamaze kulitiikinga ne batuwa ballot papers. Buli omu yawereddwa ballot papers 3. Kino tekyakugidde kulonda lwakuba twatandise kikeerezi naye Electoral Commission yakoze kirungi okwongezaayoko ku kadde. Buli eyabadde mu layini n'asobola okulonda. Abayongeddemu nti ab'ebyokwerinda beeyongeddemukko mu bungi. Tulowooza nti kyabadde kisaanidde okuwa obukuumi abagenza okulonda. Kyabadde kyetaagisa ate mu kulaba okwaffe bakoze omulimu mulungi. Omuwendo gw'abalonzi gwabadde mutonotono naye ate tegwabadde mutono nnyo. Ebitundu 52 n'ebisukkamu ku buli 100. Omuwendo ogwo gwandibadde mungiko okusinga awo naye tulaba nti gumatiza. Tulowooza nti oba abantu abamu batuuse we balondera nga okulonda tekunatandika oba oluusi ne bakoowa ne batalonda abamu ne baddayo eka. Nakyo kiyinza okuba nga kyaleetedde omuwendo guno obutaba waggulu. Naye ndowooza nga tetunnanenya nnyo tetunnayogera nnyo ku muwendo guno. Ensi endala zo voter turnout yo ebeera etya? Osanga wano tewabadde wabi nnyo. Okutwaliza awamu
ebyabulunzi bonna omulanga mu Uganda nti okulonda kukyaliyo, okulonda okwa local councils. Ate local councils government mweyisa services eri abantu. So tusitukiremu neera wiiki ejja tugende tulonde abakulembeze baffe, bameeya, basentebe bazi disitulikiti ne bakansala. Katusuubire nti ku luno omuwendo gw'abalonzi gujja kuba wagguluko. Mu bibuuzo ebyambuuziddwa ki ku mbeera ya akulira oludda oluvuganya ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, nsindiseeyo ttiimu yange mu maka g'ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi batuuleko okwo naye tuwulire kiki kyatugamba. Twawuliriza statement eyavudde mu poliisi nga bagamba nti mulimu gwabwe okudeployinga obukuumi buli we balaba nti kyetaagisa. So bye nsobola okwogerako mu Luganda. It was generally peaceful. Incidents of violence were reported in Rwemiyaga, Bukedea, Mukono, Butambala, Mityana, Kampala, Kayunga, Luwero, and Wakiso. Media reports cited 7 deaths, 3 gunshot injuries, and 25 arrests in Butambala and Kalungu. Invalid votes. According to the election, 11,090,848. And the invalid votes were 273,353. The Uganda Human Rights Commission of votes were invalidated due to incorrect marking or not marking at all. We note that the number of invalid votes remains high, with a similarly high number of invalid votes, 393,500, representing 3.66%, recorded in the 2021 general election. Challenges of candidates' agents. The Human Rights Commission observed that the candidates' agents from various political parties were present at the polling stations, including for the independent candidates. It was, however, noted that while the majority of these polling stations had agents, for all the National Resistance Movement and the National Unity Platform political parties, others like the Democratic Party, Alliance for National Transformation, and Forum for Democratic Change hardly had agents at the polling stations visited. It was also observed that agents of the majority of parliamentary candidates were present at most of the polling stations visited. Recommendations.